Amafuta g'ettaala kikimu ku bintu ebitwalibwa ng'ebintu ebiyamba ennyo omuntu wa bulijjo. Mu bajeti y'omwaka guno, gavumenti yasawo omusolo gwa nusu 200 ku liita y'amafuta g'ettaala. Wabula ekiteeso kino bwe kyayitibwa mu Paalamenti, ababaka baakigoba. Kyokka kyategeerekese ku ntandikwa ya ssabbiiti eno, Pulezidenti Museveni yawandikidde Paalamenti n'ategeeza ababaka nga batakkiriziganya nabo ku ky'okuggyawo omusolo guno ku mafuta g'ettaala. Ssente ezo tezigenda kukola ku bintu bya nguudo, bya malwaliro oba byaki, naye zigenda kukola ku sola. Okulaba nti tutandika puroguramu etwala ebunyisa sola amaanyi g'enjuba, ettaala zaakire ku maanyi g'enjuba, naye nga tutandikira mu byalo esinga okuba abanaku. Mbaka wa Kyamusole nga yakulira akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bya bajeti Tim Lwanga agamba nti ekiteeso kino bakukizzaayo mu kakiiko bongere okukyekkaanya. Wabula ababaka abamu bagamba nti kiba kya bwenkanya okuzzaawo omusolo ku mafuta g'ettaala nti era bwe kinaakoma mu Paalamenti bakukisimbire kuuli. Omusolo okugujja ku mafuta gano kijja kuyamba nnyo omuntu wa bulijjo okusobola okutambuza obulamu bwe naddala oyo ali ewatali masannyalaze. Ebyakookasi babiveeko batundire ku muntu owa bulijjo, oli omuntu abonaabona era baagala kumulemesa n'okugula akataala mu nju. Kyokka waliwo abawagira Museveni nga bagamba nti okuggyawo omusolo guno kyakufiiriza eggwanga obutisimbe bw'ensimbi. Ag'ettaala abaana basobokera okusomera ku ki? Parafini kubanga omuka guli oguvaamu gukulwaza kookolo. Twogereko n'ababaka abalala nga bagamba nti endowooza ya Pulezidenti Museveni si nnungamu ku nsonga eno kubanga waliwo ensimbi nnyingi ezibbibwa mu buli bw'enguzi. Ezo ze ssente ziggyibwa ku muntu wa wansi, emmomboze, omuwejjere ate abanene mu gavumenti ne bazirya. Pulezidenti asobola okuddamu okugaana ekiteeso ky'ababaka bano omulundi ogwokubiri, kyokka singa ekiteeso kino kikoma mu Paalamenti omulundi ogwokusatu, ababaka nga bakyakiwagira basobola okusalawo okuliisa ne lifuuka tteeka Pulezidenti ne baba takkiriziganya nakyo.